Go Maziga ewa Generations anti Luwi munange yavuddeyo n'atutegeeza nga wagenda okuba ng'atwala menke ngenda kuba mbibawa mu maaso awo mu bujjuvu naye nga tonnaba subscribinga mukwano kusaba sooka subscribinge waneeno ku Meranike News, liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell ako akadde wetekayo video obelenga togisoba ba returning subscribers mbagala nnyo akeesuso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbasaba temujjangu okwo bamikwano munange nga tugenze mu maaso. Luwi yavuddeyo n'atutegeeza nga wagenda okuba nga yeddiza alien skin jjukira ye Generations munange amuyitira menke era yagambye agenda kuba akwata Generations ewaluma amubbire omusajja. Yayongeddeko awo bingi nnyo ebigyonyuma nga mbyerabiddeko era nga mbyewuliriddeko, so bannange kambere nga mbalekerako kaneeno ka video ka Luwi mubirabe byonna nga we yabyogedde. Ka video kaakano mubeere bulungi mweraba. Generations nino mukubeewaluma ngenda mubbira olulenzi era nze ne menke njagenda kufango ni soon. Generations mugambe nti Luwi ajja ekikaze beautiful young bloods kijawadadi menke waliwo abagala okuntuga Nope bakose. Nope has nothing on me. Generations mugambe Luwi agenda kujja tugenda fightinga for menke kubanga Generations obufumbo bumulemye abadde asajjusa amaka gaffe. Omusajja we yagenda owasaya omusajja bamukutte aleese bizibu byerere kati leero mugenda laba omukisa menke gwalina musabidde n'ava mu kkomera. Oluva mu kkomera tugenda kuzaako ate mwana tolina mabina. Generations ow'amabina afumbyeyo eddakiika mmeka obufumbo bumulemye aleese ebisiraani mu maka ga menke.